mwena abandabira gye mundabira nsoko kwebaza mwena bafani bange basupporta bange abanjagaliza bye munjagaliza omwaka guno mwebale kumbeererawo buli omu alina kyankoledde mbebaza disiya ng'omwaka gubuzaako ennaku ntono nnyo okuggwa bambi mwebale nnyo people who have supported me abambeereddewo mu buli kimu kyonna mbebaza bambi mwebale nnyo mwebalire ddala abampadde ku ssente omwaka guno go tegutubeeredde mwangu gwe gumu ku mwaka gwe sitajja kwerabira mu bulamu bwange omwaka guno go gubadde muzibu ddala era tetujja kugwerabira abamu ku ffe gutuyigiriza ebintu bingi naye above all ne gutuyigiriza ensi mu byonna bye tuyizeemu omwaka guno gutuyigiriza ensi saba omwaka guno gwatukyusa n'amannya abamu ne tufuuka bamulekwa naye ng'obulamu bulina okweyongerayo regardless we move nammwe abampalanya omwaka guno please mweyongere temujjanga okwo omwaka guno gumaze ompalana onsabirira ngwe ontambulirako kwega mu mwaka guno gumaze onvuma tonjagalirako ddala naawe nkutumiddeko nnyo n'omwaka ogujja weeyongereyo onninako empalana you don't want me to be successful so bambi omwaka guno nga kyokoze kyokka kulaba nti nnemererwa naye inshallah Allah si bw'ati ate bw'akoze ki naawe nkutumirako nnyo n'omwaka ogujja beera ng'ompalana n'omwaka ogujja yongeramu amaanyi omwaka guno ogumaze mu ssabondoga naye nga ssente oddeyo noga omusawo eddagala teryakola naawe nkutumiddeko nnyera weebale nnyo amaanyi gossaamu omwaka guno abamu ogumaze osuubirira najjeewo nkwegayirire bannange sikyegulyansi anjagale atanjagala ndeke omuze gw'okulowooza nti mujja tuyamba fe abatajja bayamba kati byakyukamu nga bw'olowooza nti ojja kunnyamba nange osanga ndi kuyamba ensi bwetyo leero gw'oyamba ate ekya yakuyamba kati endowooza y'okulowooza nti gwajja okunnyamba wandibadde ojjejjamu munaye ne tutambula ffenna yes so omusango gwa Hajji ne Hajjati ogwo twagumala ogwa Hajji ne Hajjati ogwo twagumala yes nalaga nti Hajjati Zullah nakugaya ebintu bikwase Katonda obwenkanya butono nnyo mu nsi muno so ebintu bikwase Katonda Hajjati Zullah tosobola kusuubira bwenkanya mu nsi etagaba bwenkanya tosobola kusuubira bwenkanya mu bantu abatali benkanya Hajjati Zullah so wiiki eno nkimanyi okoze buli kimu maama kyasobola okukolera omwana era Hajjati Zullah oli mukyala muzira kubanga abantu bangi mu ggwanga lino ebikolobero bibatuuseeko ne basalawo okusirika naye gwe wakola buli maama kyasobola okukola era Hajjati Zullah tewali ategeera akunenya you did what a mother can do for a daughter era naffe abali wano singa abaffe be baakwata osanga twandikoze n'ebisingawo naye Hajjati Zullah kuba ensi people don't care abantu tebakyefiirayo abantu tebakyasaasira alumwa buli omu ali kukulya ssente zaafuuka ssente wano buli omu asooka kulowooza afunamu ki so Hajjati Zullah kyannaku nnyo nti obwenkanya bwo bambi bukyakubuze mu musango ogwo naye nga ffenna ekituufu tukimanyi era abasalawo okuyimirira ku mazima weetuli ne tuleka ssente kuba ffe tukolerera ggulu tetukyakolerera kusanyusa bantu ze toyinza kujja wange nonga nti omwana wo baamukutte nenkola vidiyo ezisanyuka n'ezitema endongo sikisobola kuba Katonda ndi mutunula ntya
maaso bino byonna byansi bituuka ne bikoma abantu ensi ereme kuba malamu oyimiriranga ku mazima ate muyiga okugamba nti kale ekyo kankireke naye mwe we mwefuula ati buli kimu gwakimanyi buli kimu gwakimala gwe mutuufu ensi tetambula bweti oyo omukyala Hajjati Zullah alina obulumi ng'omuzadde bannange ekintu mwana kintu kinene gwe kubisaamu akafaananyi nga bakutte kuwo abasinga wano okwasama okwata ku baabe bayinza n'okutta naye balina obudde obutula mu katebe ne bateekako TV ne bateekako zi TikTok ne boogera ebitajjansa kale ne Bayibuli ekyogera nti zibasanze mmwe abaava ku mazima emitima gyammwe ne gyagala obulimba buwooma era obulimba bunyuma naddala ng'obufunamu naye we bukozesebwa ku ggwe. So Hajjati Zullah bambi iwe very very courageous woman era mu bamaama oli muzira olw'okuyimirirawo omwana wo kwogamba nti yakwatibwa. So bwe guti omusa obwenkanya bwe butono era omuntu akyanoonya obwenkanya mu Uganda nkusaasidde weerimba tewakyali justice emisango gy'abagagga ayina essente yawangula ayina essente gwe bawa beyiro ayina abaleekaanya abangi ku social media ye mutuufu gwe kola omusango funayo abaleekaana ku social media gwe mutuufu ensi kati weyadda. So abantu bangi bakoleddwako ebikolobero ne basirika abamu ne batana okukola ki n'okuvaayo ate abasinga abo abawagira oyo Haji Mwezera tebamuwagira nti bamwagala lwakuba bamufunamu. Abasinga okuwagira Haji Mwezera tebamuwagira nti talina kye yakola nti oba ali innocent bamuwagira kuba balina kye bafunamu. Nawulira dda n'ennyumba ye yagenda esente zibadde mu musango ogwo abantu baliridde ddala akasente musango gwa Hajjati ne Haji manne naye tebamuwagira nti bamwagala naye balina kye bafunamu. Kati nze Junior ate si bwendi nze ne musajja gw'ojja okukyayira ku mazima naye sikunjagalira ku bulimba era wabaayo abadde yeerimba ojja kujja onjagalire ku bulimba sikwetaaga kwaza ekolerera ggulu. Nze sikyasanyusa bantu era njagala atanjagala ndeke gwe njagala naye nze sirina nkwe. I'm a very straight man kisitawagira sikiwagira. So abakyala mwenna mulabirira abaana bammwe bintu bingi bituuse ku bakyala. Abakyala bayita mu bintu bingi abaana bangi bakwatiddwa ne batafuna bwenkanya olw'agasajja agayina ensimbi. Manya agasajja ennaku zino gayina essente gakola buli kye gaagala ku kitonde ekikyala eri abakyala bali eyo ku mirimu oba bakabasanya. Sajja yakulira kampani naye kyakola abawala ayisanga kasasiro. So eddembe ly'abakyala jjo lirina okukuumibwa bannakazadde b'eggwanga lino n'eddembe ly'abaana abawala olw'agasajja gaakagwa ensonyi agalowooza ati gagula buli muntu. So which is very absurd kikwasa ennaku naye eggwanga lyaffe kati weriri. Sajja byakola essente ne bidda ku baana abataate ne bibatunuza mu mbuga za sitaani ne babikwata ne bicompromisinga justice system. Era bwe ndaba omuntu nga ali mu ddembe ly'abaami neewuunya entegeerayo. Gwe singa baabikola nnyoko
singa okyayimba eddembe ly'abaami abaffe, singa ebyatuuka ku Hajjati Zullah byatuuka ku muganda wo oba maama wo, singa okola obwo buvidiyo oba bukomenti, kirowoozeemu. Naye kubanga omutima gwo gujjudde obunanfuusi n'obutafumiitiriza, kubanga tekiriwo, olabira ddala tekigasa kubanga tekiri ku ggwe. You don't care. Gwe siyakyatuuka ku muwalawo, singa ebyo byoyogera obyogera naye because you don't care. Omutima gwo guyaggayaga ne ssente, guyaggayaga n'abyanfuna. Tewagira Haji mweziira, wabula omutima gwo ssente guyaggayaga. You are desperate for money. As simple as that. Bonna abakola bu video buvuma Hajjati Zullah, bo singa abaana baabwe abawala be baakwata bandikoze eki? Kibabuuza olwaleero. Bandisirise? Bandisanyuse? Kati buli muntu ng'olina omwana omuwala ng'ate oli muzadde, waliwo ebintu mu nsi ebyetaaga common sense. Bw'oba olina omwana omuwala ng'ate naawe oli muzadde nga wakeera ku makya n'ozaala, waliwo ebintu by'olina okufumiitiriza ennyo, n'ogamba naye singa kyatuuka ku wange, naye kubanga ensi tekyafaayo, aba tebakyasaasira alumwa. Omukazi n'aloopa omusango mu kkooti nti omwana we baamukwata, omukazi n'agenda ku poliisi n'aloopa ne mumuddako ne mumuvuma. Kati muli bantu ki abatalumirirwa? Mwali mwagala Hajjati Zullah yette? Mwali mwagala asirike? Mbu bintu bingi ebibeerawo mu maka omuntu osirika kubanga oli gwe wazaalamu omwana. Please, crime is crime. Kyoga abaana bakeera ne batta bamama baabwe tebabasiba. The people abaana batta bataata baabwe ne bamama baabwe tebabasiba kuba bali bataata baabwe. So when you kill your dad, you don't be tebakutwala mu kkooti kwa usetaatawo. Kakati mwe narrative gye muvuga mbu Hajjati Zullah yandisirise mukulwa bulungi bw'amaka, maka akyagali mu lwepu. Gwowe bamukwata oyinza osirika. Just butasoma, bwe bubasumbuwa, butalowooza, mwagala nnyo kabampaane. Kati omukazi ng'otegira oyinza okukola video ng'ocelebrate yakwa omwana amuno bamukutte. Just naawe kirowoozeemu, oli muzadde naawe oli mukyala. Oyinza okukola video nga you are celebrating because omwana wo oli bamukwata. Baba pama bupami, baba zalamba kojja bamwe. What's wrong with your thinking? Sibane ugamba tunulira ebintu ebimu n'engana ye wano eggwanga we lituuse. This is where we have reached, really? You are too insensitive to even understand ti omukyalo ono ali mu bulumi nga naawe bwe wandibaddemu. Nekuba ojagala bakulabe kabampani kamwade muzinira ki? Babatenda amagezi mbu muli basirwa emirundi 10 era ebyo temuddamu bikola. Omukyala obeerako neneeyisa naddala ng'oli muzadde. Omuzadde tasanyukira kibi ku mwana wa mulala kuba naawe ababo b'oyina kisobola obbatuukako. Obulamu buno mune bwewuunyisa. Leero muyina ssente ekya temuyina. Ffe wano tulabye ku famire ezaali engagga nga tebalina 10 ne bagga oyo mutabani wa gundi nga balina ebizime nga tebalina. Wano tulabye ku balina amannya nga tebakyagayina. Anyikiddwa ensi yonna naye ng'erinnya lyagenda lyafa. Wano tulabye kubavuga amamotoka. Omuntu yalina amamotoka 10 naye kati ng'ali ku bodaboda. Eno ensi tekungulwa. Eno ensi tugirabye. Tulabye kuba alina obuyinza nga ne waayitawo tebakyamumanyi. Kati gwe kyekikusinisa ebinnyo kubanga oli omwana wo oli baamulwepinga. He raped the girl. Noddawo n'ozina butasoma. You didn't go to school.
malo excitement eje misango bagita public interest cases katolo bakutende mbojaguza nnyo butasoma mugende ku ssomero mufune ku degree singa ebintu ebimu temukyabikola kwabi baswaza hey bana hey, tugenda kati kola pate era kati tugenda for what okakasani madamu nawe ketulinde lulwo wana bamu mwafiirwa ensi nebasasira abo bonna abacelebratinga nti abavuma Hajjati Zullah bo tebafunanga ku bizibu wano bafuna ebizibu ne bakabira ensi yonna ensi bwekusasira n'abalala basasire ensi bwekuyamba n'abalala bayambe ensi bwekutegera n'abalala bategere mbabuziza ekibuuzo mwali mwagala Hajjati Zullah akoleki if nawe wesse mbigere ebyo they have raped your daughter you go to police you go to court no justice kuba mama omusango gulimu abalekanyi n'abaagala sente money sente nebefuula mbu balumirirwa you can't have empathy on one side okulumirirwa tekubera kwa side emu n'eri side nayo ino girowoozaako mugamba naye kakati ono omukyala yawulira atya nze nina ebintu bye mutajja kunkozesa ekyo kyonjagala era waba yalowooza atya nti zasobola okunkozesa nze nina ebintu mu nsi kitange bye yaŋŋaana okukola nze sisupportinga rape kukwata kabasanya bakyala ebyo sibiwagira era bw'ojja ewange nga wayombye n'emukazi wo kyesooka okugamba ddayo weetondere mukyalawo nze si bwe nakuzibwa mpa abakyala ekitiibwa Junior ndi mulalu I'm stubborn but I give women respect and that's me my dad yakinsomesa bwentyo bwenkuziddwa manya abakyala kye bayitamu I know what women go through naddala mu marriage ezo mkyala nakeera nazaala abaana ogusajja tegutegeera kati oyo aje mwezeera ategeera oyo nga wamutunuulidde nze nabanga awaye emu etaliiko nogwa ku kisajja nga kisiru nekiri okiringa kimawube Hajjati yajja kubba Haji yajja mubba yali amwagaza ki bamukaka bukasi was Hajjati forced to marry Haji byali byampaka mumala okulya abakyala omukyala omuzaddemu omwana ayina oyagala omuyisenga kasasiro oyina abafere abasajja muwa abakyala ekitiibwa naddala ng'omukyala wamuzaalamu abaana teri muntu agenda kuwa kitiibwa nga mukyala wo omuyisaamu amaaso ffenna tulina ebizibu mu famire zaffe we all have problems but there is a manner in which we handle family problems respectfully ffenna tulina ebizibu mu famire ninodda mu bantu n'ovuma mukyalawo kisiru ebikazikazi ebyo ebibawaga byalemwa obufumbo teri awagira Haji mwezera ng'alina obufumbo obuteredde taliyo mumpe byonna birina kyeyombekedde byalemwa obufumbo abyagalako tadda kati byebikuwa amagezi are those the right people to give you advice over your husband over your wife gwe tuluya byonna ebikazi ebibadde mu musango ogwo byonna birina kyeyombekedde byafumbirwako dda abamu balina n'abaana bana basajja bana nga ne bwafa tabalina gye bamuziika byebyo ebimanyira Hajjati ebyo those hooligans Uganda nayo kubulwa wamma magezi ngabo bakuwa amagezi ku bufumbo abo batunuulire bonna engulugulu zibasaaye tebakyalina bakulu balina mpopogoma za walumbi ebikazi byeyirusiza ebisambi byebikuwa amagezi ku bufumbo ebyo bimama tendo byonna bimyusiza enviiri biringa nkoko
omuntu watuko kumyosa enviiri mutukola tinti wano wabbulu wano wagguli oyo akuwa obufu amagezi ku bbaawo oyo ebikazi ebyo ebimisiza enviiri bitaddemu tinti alinga nkoko wano wabbulu wano waggulini. Are those the right people to give you advice? Bo bye bakugamba babikola mu bwabwe. Gamagezi ge bawa Haji mwezera be wabwe bagewa. Please, Musi, tokirizanga to become an example. Tokirizanga even people to talk about you. You can't become a reference. Tokirizanga. Nina bikaze bitaina magezi. Haji aveyo tumuweko. Haji aveyo fetu jamua. Sibaya fetu ine nyonguli. Are those the right people to give you marriage advice if you are serious? People even who want to sleep with the man. Faji na avayo katitumu wako. Oyo na mukazi oyo is a woman. Nsiku gwa musonyi. Nyanango nsanga mwaba. You find me in those idiots. Me son of Mirundi. A degree oroda. Ninabi sitakola. Bani musina fetwina katibu wa market werekeramu. You respect your degree no gana eba nae. Kare wadendi musiru na yate sijia kusoka wana. A fool at 40 is a fool forever. Umusiru waweza ze miaka na oyaba musiru ruberera. Can't find me those idiots now. Omutamanyi na chigambo kuraimu. Omutamanyi na chigambo kuraimu chechitegeza. Ya yogera kumisango ruyale. Omuntu gwa production warrant na leta arrest warrant. Ya kubulira ni mutufu no muchamu musango. A person who cannot even differentiate between an arrest warrant and the production warrant. So that's a person who can tell you who is wrong and who is right. Echise Uganda basiru beyongede. The problem of this country, idiots are now many. And abasiru balowooza be bategeere nnyo. The problem of this country, idiots are now many. Omuntu teyasoma mateeka. Tamanyi na lo sikulu gye tunudde. Bw'omuteeke makeno mga kati ntwala lo sikulu gye tamanyi. Yali misango. Is the spokesperson of Haji Mwezera. And you find me there. Nangu sange mwabo mweyo group. Fetwa soma. We went to school. Nakola 36 papers at the university. Talabanga na kulekichara. Tamanyi na lekichara bwatunula. Abulirenze. Basiru kwewa mirimu. Omusiru tantegerera. Echo nakigana. In my life omusiru tantegerera. Echo nakigana. Kati mba nasomera ki. Bwentu akolevo ngo omusiru atasoma yategerera nze. Kati mba nasomera ki. Why did I go to school? Mba nasomera ki. Era bwutuka kulevo ngo omusiru yakutegerera wasomera bwerere. Kakati n'olwekyo Hajjati Zullah tojja funa bwenkanya mu nsi etali nenkanya. Tosobola funa bwenkanya mu bantu abatali benkanya. Ekibuze mu Uganda buno ye justice bwenkanya. Omuntu akolako ekikolobero n'ogenda ku poliisi omulope gwe bakwata. Gwe bakwata. So ebintu ebikwata ku baana n'okukabasanya abakyala byo tujja bivumirira. We shall fight for women's right. Eddembe ly'abakyala tujja kulirwanirira. Eddembe ly'Abaganda baffe abawala tujja kulirwanirira. Eddembe ly'abamaama baffe tujja kulirwanirira. Nga tetulina gwe twebuuzizzaako. Nkiddamu wano. Omuntu yenna amanyiira abakyala mu ggwanga lino oli mulabe waffe nnamba emu.
mawanga amalala omukyala tazanyirwako. Eddembe ly'abakyala liyina okukuumibwa.